Samwiri ekisooka essula y'omukago okutuuka ku y'ekkumi. Awo essanduuko ya Mukama yamala emyezi 7 ng'eri mu nsi y'Abafirisuuti. Awo Abafirisuuti ne bayita bakabona n'abafumu nga boogera nti tunaakola tutya essanduuko ya Mukama tutegeeze bwe tuba tugiweereza okugenda mu kifo kyayo. Ne boogera nti bwe munaasindika essanduuko ya Katonda wa Isirayiri okugenda, temugisindika njereere, naye temulema kuweereza ekiweebwayo olw'omusango. Ne mulyoka muwona, era kiritegeerwa mmwe ekirobera okubaggyako omukono gwe. Awo ne boogera nti ekiweebwayo olw'omusango kye tuliweereza kiriba ki? Ne boogera nti ebizimbe ebya zaabu 5 n'emisonse egya zaabu 5 ng'abaami b'Abafirisuuti bwe benkana omuwendo. Kubanga ekibonoobono ekimu kyali ku mmwe mwenna ne ku baami bammwe. Kye munaava mwekolera ebifaananyi by'ebizimba byammwe n'ebifaananyi by'emisonso gyammwe egyonoona ensi, era muliwa ekitiibwa Katonda wa Isirayiri, mpozzi alijja omukono gwe ku mmwe ne ku bakatonda bammwe ne ku nsi yammwe. Kale mukakanyiriza ki emitima gyammwe ng'Abafirisuuti ne Falaawo bwe baakakanyazibwa emitima gyabwe? Bwe yamala okukola mu bbo eby'ekitalo, tebakkiriza abantu kugenda ne bagenda? Kale nno kaakano muddire eggaali empya mugyeteekereteekere, n'ente 2 eziramulwa ezitateekebwangako kikoligo, musibe ente ku ggaali muziggyeko ennyana zaazo muzizzeeka. Muddire essanduuko ya Mukama mugiteeke ku ggaali. Muteeke ebintu ebya zaabu bye muweereza okuba ekiweebwayo olw'omusango mu bbota ku mabbali gaayo mugisindike egende. Awo mutegeere bwe lyambukira mu kkubo ery'ensalo yayo okugenda e Besusemesi, awo nga ye yatukoze ekibi kino ekinene. Naye bwe kitaliba bwe kityo, awo tulitegeera ng'omukono gwe si gwe gwatukuba, kyatugwira bugwizi. Abasajja ne bakola bwe batyo, ne baddira ente 2 eziramulwa, ne bazisiba ku ggaali, ne basiba ennyana zaazo eka. Ne bateeka essanduuko ya Mukama ku ggaali, n'ebbota erimu emisonse egya zaabu n'ebifaananyi by'ebizimba byabwe. Awo ente ne zikwata ekkubo eggolokofu eridda e Besusemesi. Zaayita mu luguudo nga zikaaba nga zigenda, ne zitakyama ku mukono gwa ddyo newankubadde ku gwa kkono. Abaami b'Abafirisuuti ne basigoberera okutuusa ku nsalo ey'e Besusemesi. N'Ababesusemesi baali nga bakungula eŋŋaano yaabwe mu kiwonvu, ne bayimusa amaaso gaabwe ne balaba essanduuko, ne basanyuka okugiraba. Eggaali n'ejja mu nnimiro ya Yoswa Omubesusemesi n'eyimirira eyo awaali ejjinja eddene. Ne bassa emiti egy'eggaali, ne bawaayo ente ezo okuba ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama. Awo Abaleevi ne bassa essanduuko ya Mukama n'ebbota eyali nayo omwali ebintu ebya zaabu, ne babiteeka ku jjinja eryo eddene. Ababesusemesi ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa, ne basala ssaddaaka ku lunaku olwo eri Mukama. N'abaami abataano ab'Abafirisuuti bwe baakiraba, ne baddayo e Ekuloni ku lunaku olwo. N'ebizimbe ebya zaabu Abafirisuuti bye baweereza Mukama okuba ekiweebwayo olw'omusango bye bino: ekya Asudodi kimu, ekya Gaza kimu, ekya Asukoloni kimu, ekya Gaasi kimu, ekya Ekuloni kimu, n'emisonse egya zaabu ng'ebibuga byonna eby'Abafirisuuti eby'abaami abataano bwe byenkana omuwendo, ebibuga ebiriko enkomera era n'embuga ez'omu byalo, okutuusa ku jjinja eryo eddene kwe bassa ssaddaaka ya Mukama eririwo na guno gujja mu nnimiro ya Yoswa Omubesusemesi. N'atta ku Babesusemesi kubanga baali balingizizza mu ssanduuko ya Mukama, n'atta ye ku bantu abasajja 557. Abantu ne banakuwala kubanga Mukama yatta abantu olutta lunene. Ababesusemesi ne boogera nti ani ayinza okuyimirira mu maaso ga Mukama Katonda ono omutukuvu? Era eryani gyali linnya ng'atevuddeko. Ne batumira abo abatuula mu Kiriyasuyalimu ababaka nga boogera nti Abafirisuuti bakomezzaawo essanduuko ya Mukama. Muserengete mmwe mugikime erinnya gye muli. Samwiri essula 7. Awo Abakiriyasuyalimu ne bajja ne baddukira essanduuko ya Mukama, ne bagireeta mu nnyumba ya Abinadabu ku lusozi, ne batukuza Eriyazari mutabani we okukuumanga essanduuko ya Mukama. Awo olwatuuka okuva ku lunaku essanduuko bwe yabeera mu Kiriyasuyalimu, ne wabaawo ekiseera kinene kubanga gyali emyaka 2 n'ennyumba ya Isirayiri yonna ne banoonya Mukama nga banakuwala. Awo Samwiri n'agamba ennyumba ya Isirayiri yonna nti obanga mukomawo eri Mukama n'omutima gwammwe gwonna, kale mugyewo bakatonda abagenyi ne ba Asutolosi bave mu mmwe, muteekereteekere Mukama emitima gyammwe, mumuweereze yekka, naye alibalokola mu mukono gw'Abafirisuuti. Awo abaana ba Isirayiri ne balyoka bajjawo Babbali ne ba Asutolosi ne baweereza Mukama yekka. Awo Samwiri n'ayogera nti mukuŋŋaanye Isirayiri yenna bajje Mizupa, nange ndibasabira eri Mukama. Ne bakuŋŋaanira e Mizupa, ne basena amazzi, ne bagafuka mu maaso ga Mukama, ne basiiba ku lunaku olwo, ne boogerera eyo nti twasobya ku
Mukama. Samwiri n'alamulira abaana ba Isirayiri e Mizupa. Awo Abafirisuuti bwe bawulira nga abaana ba Isirayiri bakuŋŋaanidde Mizupa, abaami b'Abafirisuuti ne batabaala Isirayiri, n'abaana ba Isirayiri ne bakiwulira ne batya Abafirisuuti. Abaana ba Isirayiri ne bagamba Samwiri nti toleka kukaabira Mukama Katonda waffe ku lwaffe atulokole mu mukono gw'Abafirisuuti. Awo Samwiri n'addira omwana gw'endiga oguyonka n'aguwayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ekiramuba eri Mukama. Samwiri n'akaabira Mukama ku lwa Isirayiri, Mukama n'amuddamu. Awo Samwiri ng'awayo ekiweebwayo ekyokebwa, Abafirisuuti ne basembera okulwana ne Isirayiri, naye Mukama n'abwatuka okubatuka okunene ku lunaku olwo ku Bafirisuuti n'abakeŋŋentereza ne bamegebwa wansi mu maaso ga Isirayiri. Abasajja ba Isirayiri ne bava mu Mizupa ne bagoberera Abafirisuuti ne babatta okutuusa lwe baatuuka ku Besukali. Awo Samwiri n'addira ejjinja n'alisimba wakati w'e Mizupa ne Seni, n'alituuma erinnya lyalyo Ebenezeri ng'ayogera nti okutuusa kaakano Mukama atubedde. Abafirisuuti ne bajemululwa bwe batyo ne batatuuka lwakubiri mu nsalo ya Isirayiri. N'omukono gwa Mukama gwalwana n'Abafirisuuti ennaku zonna eza Samwiri. N'ebibuga Abafirisuuti bye baali bajje ku Baisirayiri ne bizibwa eri Abaisirayiri okuva ku Ekuloni okutuusa ku Gaasi, n'ensalo yaalyo Isirayiri n'agijja mu mukono gw'Abafirisuuti. Ne Isirayiri n'Abamuuli ne baba n'emirembe. Samwiri n'alamulira Isirayiri ennaku zonna ez'obulamu bwe, ne yeetooloola nga buli mwaka n'agenda e Beseri ne Girugali ne Mizupa, n'alamulira Isirayiri mu bifo ebyo byonna. N'addangayo e Rama kubanga ye yali ennyumba ye, n'alamulireyo Isirayiri, n'azimbayo ekyoto eri Mukama. Samwiri essula 8. Awo olwatuuka Samwiri ng'akaddiye n'afuula batabani be abalamuzi ba Isirayiri, n'omubereberye erinnya lye Yoweeri, n'owokubiri erinnya lye Abiya. Baali balamuzi mu Beruseba. Batabani be ne batatambulira mu makubo ge, naye ne bakyamu okugoberera ebintu, ne balya enguzi, ne balya ensonga. Awo abakadde ba Isirayiri bonna ne balyoka bakuŋŋaana ne bajja eri Samwiri mu Laama, ne bamugamba nti laba gw'oli mukadde era batabani bo tebatambulira mu makubo go, kale tukolere kabaka tulamulenga ng'amawanga gonna. Naye ekigambo ekyo ne kinyiiza Samwiri, bwe baayogera nti tuwe kabaka tulamulenga. Samwiri n'asaba Mukama. Mukama n'agamba Samwiri nti wulira eddoboozi ly'abantu mu byonna bye bakugamba, kubanga tebakugaanye ggwe naye bagaanye nze nneme okuba kabaka waabwe, ng'emirimu gyonna bwe giri gye bakakola okuva ku lunaku lwe nabajja mu Misiri okutuusa leero, kubanga bandeka ne baweereza bakatonda abalala, naawe bwe baakukola bwe batyo. Kale nno kaakano wulira eddoboozi lyabwe, naye onoobategeereza ddala n'obalaga kabaka bw'alifaanana alibafuga. Awo Samwiri n'abulira abantu abamusaba kabaka ebigambo bya Mukama byonna. N'ayogera nti bw'ati bw'alifaanana kabaka alibafuga. Alitwala batabani bammwe n'abeewandikira olw'amagaali ge era okuba abasajja be abeebagala embalaasi. Awo banaddukiranga mu maaso g'amagaali ge, era alibeewandikira okuba abaami b'10 n'abaami b'5, era alissawo abamu okulima ensi ye n'okukungula ebikungulwa bye, n'okuweesa ebintu bye ebyokulwanyisa n'ebintu eby'omu magaali ge. Era alitwala bawala bammwe okufumbanga ebyakalosa era okuba abafumbiro era okuba abasiisi. Era alitwala ennimiro zammwe n'ensuku zammwe ez'emizabbibu n'ez'emizeyituuni ezisinga obulungi n'aziwa abaddu be. Era alitwala ekitundu eky'ekkumi eky'ensigo zammwe n'eky'ensuku zammwe ez'emizabbibu n'agabira abaami be n'abaddu be. Era alitwala abaddu bammwe n'abazaana bammwe n'abalenzi bammwe abasinga obulungi n'endogoyi zammwe n'abakozi emirimu gye. Alitwala ekitundu eky'ekkumi eky'endiga zammwe, era muliba baddu be. Era mulikaba ku lunaku olwo olwa kabaka mmwe gwe muliba mwerondedde, so Mukama talibaddiramu ku lunaku olwo. Naye abantu ne bagaana okuwulira eddoboozi lya Samwiri, ne boogera nti nedda, naye twagala kabaka tufuge, naffe tufaanane ng'amawanga gonna, kabaka waffe atusalirenga emisango, atabalenga ng'atukulembedde atulwanirirenga entalo zaffe. Samwiri n'awulira ebigambo byonna eby'abantu n'abyogera mu matu ga Mukama. Awo Mukama n'agamba Samwiri nti wulira eddoboozi lyabwe obakolere kabaka. Samwiri n'agamba abasajja ba Isirayiri nti muddeyo buli muntu mu kibuga ky'ewaabwe. Samwiri essula 9. Awo waaliwo omusajja wa Benyamini erinnya lye Kiisi, mutabani wa Abiyeri, mutabani wa Zeroli, mutabani wa Bekorasi, mutabani wa Afiya omwana w'omu Benyamini, omusajja ow'amaanyi omuzira. Era yalina omwana erinnya lye Sawulo, omulenzi omulungi. So mu baana ba Isirayiri temwali muntu eyamusinga obulungi, okuva ku bibegabega bye n'okwambuka yasinga abantu bonna obuwanvu. Awo endogoyi za Kiisi kitaawe wa Sawulo zaali zibuze,
Kisi n'agamba Sawulo mutabani we nti twala omu ku baddu agende naawe ogolokoke onoonye endogoyi. Awo n'ayita mu nsi ey'ensozi ya Efulayimu n'ayita ne mu nsi ya Salisa naye ne bataziraba. Awo ne bayita mu nsi ya Salimu nga teziri eyo, n'ayita mu nsi y'Ababenyamini naye n'ataziraba. Awo bwe yatuuka mu nsi ya Zufu, Sawulo n'agamba omuddu we eyali naye nti tugenda tuddeyo, kitange aleme okuleka okulowooza endogoyi ne yeeraliikirira ffe. N'amugamba nti laba nno mu kibuga muno mulimu omusajja wa Katonda, era omusajja oyo bamussaamu ekitiibwa, byonna by'ayogera tebirema kutuukirira. Tugendeyo kaakano, mpozi ye anaayinza okutubuulira eby'olugendo lwaffe lwe tutambula. Awo Sawulo n'agamba omuddu we nti naye laba bwe tunaagenda kiki kye tunaatwalira omusajja, kubanga emmere ewedde mu bintu byaffe, so tewali kirawo kye tuba kitwalira omusajja wa Katonda tulina ki? Omuddu n'addamu Sawulo nate n'ayogera nti laba nina ekitundu ekyokuna ekya sekeri eya ffeeza mu ngalo zange. Ekyo kye naawa omusajja wa Katonda atulagirire ekkubo lyaffe. Edda mu Isirayiri omuntu bwe yagendanga okubuuza Katonda n'ayogeranga bw'ati nti jangu tugende eri omulabi, kubanga oyo ayitibwa nnabbi kaakano bamuyitanga mulabi edda. Awo Sawulo n'agamba omuddu we nti oyogedde bulungi, jangu tugende. Awo ne bayingira mu kibuga omwali omusajja wa Katonda. Awo bwe baali balinnya waayambukirwa mu kibuga ne basanga abawala abato nga bafuluma okusena amazzi, ne babagamba nti omulabi ali wano. Ne babaddamu ne boogera nti waali, laba ali mu maaso go, yanguwa nno kubanga tusse mu kibuga leero, kubanga abantu balina ssaddaaka leero mu kifo ekigulumivu. Bwe munaabanga mutuuse mu kibuga munaamulaba mangu ago nga tannaba kwambuka mu kifo ekigulumivu okulya, kubanga abantu tebaalye nga tannajja, kubanga yasabira ssaddaaka omukisa. Awo abaayitibwa ne balyoka balya. Kale nno kaakano mwambuke, kubanga kaakano lwe munaamulaba. Ne bambuka mu kibuga. Awo bwe baali bayingira mu kibuga, laba Samwiri n'afuluma okuboolekera okwambuka mu kifo ekigulumivu. Awo Mukama yali abikulidde Samwiri ng'ekyasigaddeyo olunaku lumu Sawulo okujja, ng'ayogera nti enkyanga mu kiseera kino naweereza gy'oli omusajja ava mu nsi ya Benyamini, era olimufukako amafuta okuba omukulu w'abantu bange Isirayiri. Era yalirokola abantu bange mu mukono gw'Abafirisuuti, kubanga ntunuulidde abantu bange, kubanga okukaaba kwabwe kutuuse gye ndi. Awo Samwiri bwe yalaba Sawulo, Mukama n'amugamba nti laba omusajja gwe nakugambyeko, oyo yaliba n'obuyinza ku bantu bange. Awo Sawulo n'asemberera Samwiri mu mulyango n'ayogera nti mbuulira nkwegayiridde ennyumba ey'omulabi weeri. Samwiri n'addamu Sawulo n'ayogera nti nze mulabi, yambuka onkulembere mu kifo ekigulumivu, kubanga munaalya nange leero. Awo enkya naakusiibula ne nkubulira byonna ebiri mu mutima gwo. N'endogoyi zo ez'akamala ennaku 3 okubula tozeeraliikirira, kubanga zirabise. Era byonna ebyegombebwa mu Isirayiri biriba byani? Tebiriba bibyo ggwe n'ennyumba ya kitaawo yonna? Sawulo n'addamu n'ayogera nti nze siri mu Benyamini ow'omu kika ekisinga obutono mu bika bya Isirayiri, n'ennyumba yange si yesinga obutono mu nnyumba zonna ez'ekika kya Benyamini. Kale kiki ekikwogeza nange bw'otyo? Awo Samwiri n'atwala Sawulo n'omuddu n'abayingiza mu nju ey'abagenyi n'abatuuza mu kifo ekyokumwanjo mwabo abaayitibwa abantu nga 3. Samwiri n'agamba omufumbiro nti leeta omugabo gwenkuwadde gwenkugambyeko nti gutereke. Omufumbiro n'asitula ekisambi n'ebyakiriko n'akiteeka mu maaso ga Sawulo. Samwiri n'ayogera nti laba ekyo ekiterekeddwa, kiteeke mu maaso g'olye, kubanga kikuterekeddwa okutuusa ku biro ebyateekebwawo, kubanga nayogera nti mpisa abantu. Awo Sawulo n'alya ne Samwiri ku lunaku olwo. Awo bwe baali baserengese mu kibuga okuva mu kifo ekigulumivu, n'ateesa ne Sawulo waggulu ku nnyumba, ne bagolokoka mu makya. Awo olwatuuka obudde nga bukya, Samwiri n'ayita Sawulo waggulu ku nnyumba ng'ayogera nti golokoka nkusindika ogende. Sawulo n'agolokoka ne bafuluma bombi, ye ne Samwiri. Bwe baali baserengeta ekibuga we kikoma, Samwiri n'agamba Sawulo nti lagira omuddu ayitemu atukulembere, n'ayitamu, naye gwe yimirira buyimirizi mu kiseera kino nkuwulize ekigambo kya Katonda. Samwiri essula 10. Awo Samwiri n'addira eccupa y'amafuta n'agafuka ku mutwe gwe, n'amunywegera n'ayogera nti Mukama si yakufuseeko amafuta okuba omukulu w'obusika bwe? Bw'onoova gye ndi leero onoolaba abasajja 2 ku malaalo ga Lakeri
mu nsalo ya Benyamini ezereza. Awo baana akugamba nti endogoyi ze wagenda okunoonya zirabise era laba kitaawe aleeseyo okulowooza endogoyi ne yeeraliikirira gwe n'ayogera nti nakola ntya olw'omwana wange. Awo onoovaayo ne weeyongera okugenda mu maaso okutuuka awali omwera gwa Tobali. Onoosiŋŋaanwa eyo abasajja basatu nga bambuka eri Katonda e Beseri, omu ng'atwala abaana b'embuzi basatu, n'omulala ng'atwala emigaati 3, n'omulala ng'atwala ekita eky'omwenge. Awo banakulamusa ne bakuwa emigaati 2 gy'oba otoola mu ngalo zaabwe n'olyoka otuuka ku lusozi lwa Katonda awali ekigo eky'Abafirisuuti. Awo olunatuuka bw'onooba ng'otuuseeyo mu kibuga onoosiŋŋaana ekibiina ky'abanabbi nga baserengeta nga bava mu kifo ekigulumivu nga balina entongooli n'ebitaasa n'endere n'ennanga nga bibakulembedde era banaaba nga balagula. Awo omwoyo gwa Mukama gunajjako ggwe n'amaanyi n'olagulira wamu nabo n'ofuuka okuba omuntu omulala. Awo olunatuuka obubonero obwo nga bukutuuseeko okolanga ng'omukono gwo bwe gunaasanga nga bwe biri kubanga Katonda ali naawe. Era ononkulembera ng'oserengeta e Girugaali, nange laba ndiserengeta gy'oli okuwaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'okusala ssaddaaka eziweebwayo olw'emirembe. Olimalayo ennaku 7 ndyoke njije gy'oli nkutegeeze by'oba okola. Awo olwatuuka bwe yakyusa amabega ge okuva Samwiri waali, Katonda n'amuwa omutima omulala. Obubonero obwo bwonna ne butuukirira ku lunaku olwo. Awo bwe baatuukayo eri olusozi, laba ekibiina ky'abanabbi ne kisisinkana naye. Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku ye n'amaanyi n'alagula mu bo. Awo olwatuuka bonna abaamumanya ng'edda bwe baamulaba, laba ng'alagulira wamu ne bannabbi. Awo abantu nga bagambagana nti kiki kino ekimujjiridde mutabani wa Kiisi ne Sawulo ali mu bannabbi. Awo omuntu ow'omu kifo omwo n'addamu n'ayogera nti ne kitaawe y'ani? Kyerava lufuuka olugero nti ne Sawulo ali mu bannabbi. Awo bwe yamala okulagula n'ajja mu kifo ekigulumivu. Awo kojja wa Sawulo n'amugamba ye n'omuddu we nti mwagenda wa? N'ayogera nti okunoonya endogoyi. Awo bwe twalaba nga tezirabise ne tujja eri Samwiri. Kojja wa Sawulo n'ayogera nti mbuulira nkwegayiridde Samwiri bye yabagamba. Sawulo n'agamba kojja we nti yatubuulirira ddala ng'endogoyi zirabise. Naye ebigambo eby'obwakabaka Samwiri bye yayogera teyabimubuulirako. Samwiri n'ayita abantu n'abakuŋŋaanyiza eri Mukama e Mizupa. N'agamba bw'ati abaana ba Isirayiri nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti najja Isirayiri mu Misiri ne mbalokula mu mukono gw'Abamisiri ne mu mukono gw'obwakabaka bonna obw'abajooganga. Naye leero mugaanyi Katonda wammwe abalokola yennyini mu nnaku zammwe zonna n'obuyinike bwammwe, era mumugambye nti nedda naye ssaawo kabaka atufuge. Kale nno kaakano mweyanjule mu maaso ga Mukama ng'ebika byammwe bwe biri era ng'enkumi zammwe bwe ziri. Awo Samwiri n'asembeza ebika byonna ebya Isirayiri, ekika kya Benyamini ne kitwalibwa. N'asembeza ekika kya Benyamini ng'enda zaabwe bwe zaali, ennyumba ey'Abamateri n'etwalibwa. Sawulo mutabani wa Kiisi n'atwalibwa, naye bwe baamunoonya ne batayinza kumulaba. Awo ne beeyongera okubuuza Mukama nti ekyasigaddeyo omusajja ow'okujja eno? Mukama n'addamu nti laba yeekwese mu bintu. Ne badduka mbiro ne bamuggyayo. Awo bwe yayimirira mu bantu n'asinga abantu bonna obuwanvu okuva ku bibegabega bye n'okwambuka. Awo Samwiri n'agamba abantu nti mulabye oyo Mukama gw'alonze nga talina amwenkana mu bantu bonna. Abantu bonna ne boogerera waggulu ne boogera nti kabaka abeere omulamu. Awo Samwiri n'alyoka abulira abantu obwakabaka bwe bulifaanana, n'abiwandiika mu kitabo n'akitereka mu maaso ga Mukama. Samwiri n'asindika abantu bonna bagende buli muntu mu nnyumba ye. Ne Sawulo naye n'agenda mu nnyumba ye e Gibeya. Ne wagenda naye ejje Katonda be yali akomye ku mitima gyabwe. Naye ne wabaawo abaana ba Beriyali abayogera nti omusajja oyo alitulokola atya. Ne bamunyooma ne batamuleetera kirabo, naye ye n'asirika.